Bampita Mukunja wa BTFM program endoweso wanu program sisimuka. Jebale nyabo. Kale sebo naye jebale sebo. Wangambye kubireko. Sebo. Yenze mbabazi. Nze bampita mbabazi. Kati sebo sinadde njagala. Nade njagala onkubireko ku musajja ono otegeera oba njagala. Maze naye emyaka 2 naye simutegeera bulungi. Njagala omukubireko. Ntegeere kyaliko. Gwani? Nze mbabazi. Kale beerako. Akazi n'okumanya abasajja baba baagala. Kyafuuka. Kanga mukaawo. Nkanga. Ntefe tuganye. Ayala okubuuzaako nanteegolola. Alo. Owange. Wangi? Jebale. Sebo jebale. Oli otya? Jetwiko. Gwe ono akawala ke bayitanga mbabazi okamanyi. Ani? Mbabazi. Mbabazi onani? Onani gwe ankubidde. Nawe twali eri webuzabuza ki? Anti ndio nani? Mutiaba obi. Gwe. Yesu. Akawala ka mbabazi okamanyi. Mbabazi. Owe, sibitegera omungi yeye nakondeke. Bana. Amutategera mu. Akambate ka mbabazi. Sibitegera bulungi sana. Kanabe. Anaddamu jikwata. Ejja kwata tatabye. Atabye lwaki takwata. Kabadde ki? Anti mbuzo kamanyi. Kakati? Anti si. Yafadda. Yafadda. Wambuzikako. Saazika. Ate lwaki? Tasobola naye nga yafadda. Naye musajja gw'olimba. Mbabazi gwe nalabyeko n'eggulo kati yafaddi. Pozi walabye muzimu. Naye nze gwe mmanyi yafadda. Mbabazi oba gwe njogerako tomutegeera. Eyali girlfriend wo? Eyali girlfriend wange oba gwe oyogerako yafadda. Yafadda. Ng'ate yaŋŋambye wayogeddeko naye ewiiki singa 2 emabega. Ndeka. Ate nze nga nnyinza okwogera n'omuntu yafa twayogedde. Nze bwe yaŋŋambye namusanzeeyo ku kkubo n'aŋŋamba nti mubuuze media oba kyaliyo mugambe nti agende yamulabeko mulwadde. Ogwo nno muzimu wandibadde weegendereza. Okakasa? Ogwo muzimu. Kati gwe obadde nga oyagala muzimu nga gwe mukazi wo. Wangi? Obadde nga oyagala muzimu nga gwe mukazi gwo. No? Medi. No? Tewewuusa teweefula atampulira gundi. No? Bulijjo obadde oyagala muzimu. Nkugambye yali mulamu naye kati yafa. Kamukuweko oyogereko naye wuuno. Yogerako naye ba... Tobikanga mwana wa muno. Bana omuntu ne oba wamweta mwotya. Tobika mwana wa muno nti yafa. Oba wabadde security tebadde kiriya. Wama kisoboka. Oli akukubira essimu. Nga security retired. Nakachwa mukazi mula ate nga no wana wakawaliwo n'olyoko mugamba. Tenga akasimu ewoggana. Mataffaali agatali gabbumba sigaagala. Nze nagamba oli ekikomera kyange ekyagwa naye nga lumusala tamanyi nti oba muzimba. Omusajja akubise. Oyo yafadda. Kakati ffe nga abasomera ebbaluwa mu bbaasa. Kitegeeza mutima gwe wafa. Kibanga okukuba omulambo empiso. Oba omugamba bugambi nti nteraako omusika. Wanje. Kale. Mulungu ndi bombo saidize bageno mu kitete. Yesebo.
Omukazi abiveeko ate baba mubisi kikyaki ayagala okumanya abiveeko Mukunja Nakachwa amawoti mwasuze mutya nze nali simanyi nti n'emizimu munnange gyogera oba ngitambula nga oli agiraba naye ekyo ekisajja tekyagala mukazi munnange yamubika dda kati alabika baddewo ne mukazi we nga tayagala amuwulire oyo omukazi amwesonyiwa omusajja tamwagala Mukunja nze nendowooza ngiweereza ku mwami wange Fahadi abaana bange ayatula ne Salimaani ne mukani gwange lwaki ogiweereza omwami wo naye yamubikako Mukunja Nakachwa abale tuweereza mikwano nze birungi wano Kasenge naye bannange abasajja nabo balekerawo tumanyiranga n'okutubika bika kakati abika mukazi we alinga atamwagalangako kati kiyamukola okutuusa okumubika we bati bannange abasajja nabo balekerawo tumanyira kati amubika yamutta amubika yena yafa n'amulya abasajja nabo bannange bebeere. Hello Maka wanji sebo mwebale tuweereza Maka kale Richard mtani w'omugenzi Kadugala Kawumba naye kimanyi omusajja nti naawe kakugjeeko abadde alumba mukutu gwa BTFM agutega awulire